ono aze kuwaaba misango awabira muto wange Alien Skin musango kigo waaba yagana okujja okuyimba wa eyibanda mu paaka wamuwa sente meka namu twakitusiza milioni 12 mu mwezi ki gwali gwa kutaano nemuwaako milioni 8 nga bula milioni 4 nankubira essimu ku ssaawa emu yakawungeezi nagamba sigenda kujja kuyimba nemugamba olimba kiki nga mmanyi oba alimba ng'ebya bulijjo n'addamu nankubira sabbiri nga ntandise okusolooza ssente ng'abantu bayingidde batuse mu paaka wakati nagamba sigenda kujja nenzigala ekivulu neŋŋamba OC ne DPC ne RPC ne bagamba sigenda kusobola kusasula bintu by'abantu biri mu paaka muno bingi nnyo ekivulu kankiggale nenziriza abantu omu ku omu ssente ne bafuluma mu mirembe ne bagenda ne baddayo kati awo nemba nga nfiiriddwa ebbanga eryo negitutte najjako ewuwe nankwata amatayi omuvubuka gwe bayita Kadeyi nankwata bwe bati amateeye nangamba fuluma notambula kulaki ndola nenzirayo nga ntuteyo wa kooti okumusavinga empapula ne bankwata mu kifuba saayingira mu gundi ye munda kwanza savinga empapula nabalaga obulazi nti wano waali yeni nankwata mu kifuba ne bagakala temuze kunkuba ekiro kitebankuba nentambula neŋŋenda empapula nazibawa tebazikwata nange oli yazisoma mu gwe bayita Kadeyi ne bazibatera ku gate nenzirayo kati awo mbadde sifunanga buyambi bwonna ze ndaja nasobola okuddiza kati watuukawa koti yasala omusango oba tenaba tesalanga omwagaza sente meka sente zinateekamu ziri milioni 48 obugwamu milioni 48 zinateekamu zo kati kyoyagala Alien Skin akolere mbadde njagala nzirize sente zange nzirize sente sokuba siterese kati wano bamugamba okufayiringa defense yagifayiringa kuba ndaba wagenda mu kooti ensonga eziri mu kooti siziteekako maanyi gange wagenda mu kooti kooti yagambye ki yafayiringa defense talina kyeyakola wadde okay so kati tulina ensala ya kooti lawyer waabuuze kooti kyenaaba esazeewo koba osinziira nze sobola kuyingira mu musango guli mu kooti. Yes, oli ku Yugi Update TV kosinzira okuba ng'otuuliza gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza gw'ayagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kusobola bulungi nnyo otweyungako gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ensonga zino tutambyako nga bateereddeko olw'ensonga kwalaga ki ekigenda mu maaso mu constitution ya Uganda, mu ssemateeka wa Uganda, masiga amalamuzi agafuga aganegambye nti no gatebenkeza emirembe n'okuteekawo eddembe n'okuteekawo amateeka okubanga constitution takyoboolwa n'eddembe mu bantu nga mweriri nga buli muntu takola kyayagala kubanga eggwanga lyaffe Uganda erituuse ginatuuka ekisanga buli muntu yafuuka mulamuzi gy'ali ku sayidi ye era saanenya nnyo palaso okufuuka mulamuzi kubanga poliisi we baatwala Alien Skin we yaloopa abantu ne bava ne bagamba nti nno Alien Skin ebyo abadde akola mbadde tembira poliisi yagamba palaso tannatuloopako kakati emmwe poliisi mwagala n'ekikola kye mulaba omuntu ng'ali wali ali mu kutta muntu naye kiba kyetaagisa sooka baloopera nti ono omuntu amenya amateeka mu temusobola kutonda mugamba ono omuntu amenya amateeka ng'emba mukwata bannabyabufuzi ab'oppozinga gavumenti nga musobola okulaba nti no bamenya amateeka kakyoga temusobola kulaba nti ono omuntu amenya amateeka mwekennyini ne mumwevunaanira. Omwami oyo ka vidiyo alaga nti Alien Skin yasasulwa ssente ogenda ku kivulu n'atagenda neyo si y'ensonga naye omwami ono yaddukira mu kkooti aloope yabulwayo obuyambi n'avaayo n'adda ewa Balamu ne Balamu n'amugamba talina asobola muyamba kuba yatwala dde omusango mu kkooti. Kati ekitegeeza omuntu waba ayagala okweggyako omusango okukyerabira wagenda mu kkooti kiba kiwedde mugenda tuteekawo embeera nga buli muntu afuuse mulamuzi ku lulwe mugenda kulanga nti bakyajja mu kkooti tebakyaloopa ku poliisi ng'emisango bagyemaliranga bo nga palaso emwala baakola olw'ensonga nti no tewakyaliyo mazima tewali bwenkanya. Kati webanga aliyo obwenkanya waki Alien Skin takwatibwa nga twalibwa mu kkooti waki kkooti siwulyango kiragiro kkooti kyeyisa ng'emusamunalinga lwaki bannange mugenda kwonoona eggwanga lyaffe naddala mmwe ab'amateeka olw'okuba nga eyaloopa temulina kye mugenda mufunako y'ensonga lwaki ebintu mwabikwata weemutyo
wamma nkwaniriza mu comment section jangu otuwe endowooza yo golowooza ku ki ekigenda maaso mu ggwanga naddala ebitongole ebyessiga eddamuzi abo abagaa nti bakwatisa amateeka ddala kituufu gw'oba olaba waliwo justice waliwo obwenkanya ku ngeri gye bakwatamu ssemateeka nkwanirizaako nnyo webale kwekumira ku Yugi Updates TV mweraba tukomawo